Chala tusembeza yo Smile. Yo. Kulembeze wa president wa bw'abadde ayogerako ne bannamawulire wali ku kitebe ky'ekibiina kya NUP Kamwocha Robert Kyagulanyi Ssentamu ono nga ye pulezidenti w'ekibiina kino akakasizza nga bwe bamaze dda okuteeka omusango mu kkooti y'ensi yonna nga bawawaabira pulezidenti Museveni ne gavumenti ye olw'ebikolwa eby'okutulugunya abantu nga batyobola eddembe lyabwe ebikolebwa mu gavumenti ye newankubadde nga kkooti y'ensi yonna ekyayagala obujulizi obulala. Evidence gyeri y'abantu 200 naye lekoti y'ensi yonna ekyayagala evidence endala. So Kyagulanyi ategeezezza nga kye baayagaliza embazzi kibuyaga bw'abasuulidde banka y'ensi yonna bwe yavuddeyo n'eteeka envumbo ku kuvujjirira Uganda ensimbi. Tumaze ebbanga nga tukisaba era twakisanyukira naye ate ekitatusanyusa y'ensonga gye baawa. Ensonga kkooti y'ensi yonna gye yawa yatteeka lya bisiyaga wano mu Uganda. Lwaki tetwali basanyufu kubanga tumaze emyaka mingi, in fact si ffeka naye n'abaatusooka nga basaba ebbanka y'ensi yonna n'ebitongole by'ensi yonna birekeraawo okuvujjirira Museveni ng'akozesa ssente z'okutemula bannayuganda. Tuze tubagamba tetwagala mutuyambe tujja kweyamba, tetwagala mutununule tujja kwenunula, naye mulekeraawo okusasulira okutibwa kwaffe. Yasini Kauma emmundu y'Abamerika yamukuba amasasi n'emutta. Essente Museveni z'akozesa okututta World Bank ezimuwa. Museveni azalaye eddembe ly'obuntu okumala emyaka gyonna ng'ensi yonna esirise nga ne World Bank esirise. Kati bayisize etteeka ly'ebisiyaga ne balyoka balekerawo okuwa Museveni ssente. Kyetwebuuza mwagala tugamba nti wano Uganda eddembe ly'obuntu lyabali babisiyaga bokka? Ono avumiridde ekikolwa kya Pulezidenti Museveni eky'okuyingiriranga ebibiina eby'obufuzi gw'alumiriza nti agulirira abakulembeze baabyo ekintu ekiteeka ebibiina bino mu matigga era nga kinafuya demokulasiya. Mwalaba Museveni bwe yawamba UPC ng'akozesa akena n'agitwala. Mwalaba Museveni Nobert Mao bwe yamuguza DP. Kakati Joli abalamu mwalabye Museveni bwe yayingidde mu FDC ngera akozesa ssente za musolo. Naffe kennyini abadde agezaako tuyingiramu kubanga batwakakagabo mwabalabye bajimerwanga mwabalabye n'abalala mujja balaba muteekeo maaso abiri. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo ti Museveni asobola okugula abakulembeze naye tasobola kugula abantu. Ono yeeyamye nga bw'atagenda kulya lukwe mu kibiina kye newankubadde nga gavumenti ekozesa bassabawandiisi b'ebibiina bayite ba Secretary General ne ba Pulezidenti okutunda ebibiina byabwe. Ekyokuba nti Museveni ayita mu ba SG olumu ba Pulezidenti kati nno okuba nti mu FDC kigambibwa mbu yayise mu President na SG. Ekyo nno nze ne muganda wange Rubongoya kitussa mu katu. Era kitwongera nze nganze era nkakasa ne muganda wange ye amaje muli tugenda bali ya mulukwe nga tukyali balamu pozi nga tufudde ne batuba tukyali balamu kikafuuwe. Ono alangiridde olutabaalo nga bwe bagenda okuddamu okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga tewali abakuba ku mukono nga bakunga bannakibiina abaabwe. Oluvannyuma lw'okutalaga ensi yonna ebweru wa Uganda katuli Uganda tuli ku ground. Era njagala okulangirira nti tugenda kutandika tuwa oba okukyala mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo nga tusinkana abantu baffe twogerako nabo ku radio tugula offices zaffe era nga twogerako ne bannayuganda. Tumanyi bulungi nti lwe twasembayo okusindika ttiimu zaffe okola emirimu gy'ekibiina Comrade Nyanzi baali bamusse abalala baabasiba organizing secretary waffe Dr. Kanabi ne timu ye babakwatidde mu eyumbe ne babasiba naye tekigenda tumala maanyi era yonna gye muli tujja kubanga tujja mu mateeka tetulinga mutabani wa Museveni atambula nga byakola tabikolera mateeka naye ng'akuumibwa poliisi n'amagye. Ssekamwa w'ekibiina kino Joel Ssennyonyi bw'abuuziddwa ku mbeera y'obulamu bwa Sseggirinya Muhammad ono nga mubaka akiikirira ebbendobendo ly'e Kawempe alambuludde. Tulina ttiimu zaffe za structure yaffe
ey'omu Netherland abamukyalidde era bagoberera ensonga eno era tulinze ekiva eri abasawo eyo okutubuulira exactly obuzibu buli kuki era nakyo ekyetaagisa kubanga ono memba waffe nga NUP twagala tutegeere kiki exactly ekimusumbuwa era tuyinza kukwatira wamu naye tutya. So tulinze ripooti eyo okuva eri abasawo tutegeere exactly ki ekisumbuwa munnaffe. Robert Kyagulanyi wano wasinzidde n'avumirira omubaka Nsereko Muhammadi olw'okuyisa akabbo ku mutimbagano mbw'asondera Ssegirinya nsimbi za bujjanjabi. Omuntu yemu eyakozesanga omugenzi Katolo Bwama ensobi yabadde agezaako okozesa Honorable Ssegirinya ensobi n'omulala agenda kuvaayo. Omwami eyabadde amukozesa mujjukira nti yateeta etteeka ng'agezaako okubagaana okukozesa social media. Naye ate yakozesa social media si kutumbula munne naye kumukakanya. Ffe abalengera ewala tulaba nti bagezaako okukiteeka ku NUP ya NUP lwaki temunaba kukuŋŋaanya ssente baagala kumufuula asabiriza. Honorable Ssegirinya si beega. Ekibiina kino kya NUP kyabangibwawo mu mwaka gwa 2020 n'ekigendererwa ekyokwesa empiki z'ebyobufuzi nga beetegekera akalulu ka 2021 era nga kati wetwogerera obwanga babwolekeza akalulu ka 2026 buliba buti buliba bugenze. Patrick Kitaka ne Nakiganda Joani be bakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report.